mu bitundu gyebadde tennaba kutuuka yayimiridde naye nga gye yayise yo tewali kyakuzza naye nga bongera okwetegereza okulaba obanga basobola okulongoosamu mu ngeri y'okugiteekesa mu nkola. Awo nno wensaasirira abamu ku basuubuzi bambi abafiiriddwa bizinensi zammwe mu mbeera bw'etyo naye nga tusaba gavumenti ebeere n'eriisa ejjogi etunuulire abantu abo erabe engeri gy'eyinza okubawumbawumba n'okubazza ku ngulu kubanga ekyamazima bizinensi zaabwe ezisinga zibadde zidobonkanye ate nga kapito muzibu okubanga afunika. Abafunye ebirungi tubasanyukirako ate n'abalina okusoomozebwa okutali kumu ne tubanakuwalirako ne tubasaasira mu ngeri y'enjawulo. Nnyongera okusaasirako ab'enju y'omwami omutandisi w'amasomero ga Homesdalen Schools omwami Mukalazi bambi yatuvudde ku maaso. Omwami oyo yagenze. Mukama Katonda omwoyo gwagulamuze ekisa agwanirize mu bitiibwa ate n'ab'eŋŋanda n'emikwano ayongere okubagumya. Nga Kingdom Media twafiiriddwa nnyo omuntu atazzikawo tutambudde naye ebbanga ddene yabadde omulangira wa Kingdom Media bambi omwaka guno n'emyaka ng'emirala emabega ng'esatu azenga tutambulira wamu atuwadde ku bizinensi tulanze naye tumulangidde bizinensi atuwadde ku ssente ate nga abadde munywanyi ddala. Njagala okusaasirako mwenna abalumiziddwa mu kkowe eryo n'okusingira ddala MD waffe MD wa Kingdom Media Bishop Dr. David Livingstone Kiganda manyi bambi mwami Mukalazi abadde mukwano go nkusaasirako ne maama Sende Kiganda n'obuweereza bwa Kingdom Media bonna abafamile ab'emikwano ne bannabyanjigiriza mwenna twongedde okubasaasira naye tusabe omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze ekisa ate amusaasire byonna ebyamusobako. N'abayita mu kusoomozebwa okulala ayinza okubanga oba oli awo olina awakuluma olinamu obukosefu tukusabira Mukama Katonda oyo omuwonya agolole omukono gwe abenga akuwonya mu mbeera bwete. Mu studios ndine omukulu Munansiko Lieutenant retired Enoch Serradda ne mwami John Bukenya tugenda kuba twegattibwako mukulu Jimmy Alinitwe kabakulamuseeko ate bo batubuulire ensonga ya trade order biki gavumenti eyinza okubanga yapapamu okuteekesa mu nkola biki ebitatunuulirwa ng'etandika okusibwa mu nkola na biki ku mulundi guno byerina okutunuulira abaffe abantu abakoseddwa balina kukwatibwa batya n'ensonga endala ezigwa mu kkowe eryo. Kabakulamuseeko ate tube nga tutandikiraawo. Sebo retired. Neyaze mukyala Namirimu munasingo munnange nsanyusa okubeera wano nkwebaza okubanga onooze mu bangi miliyoni 48 za Uganda okujja okubanga nteesa ku nsonga ebadde nange ennumya omutima. Amanya Lieutenant Retired Serradda Enoch ate chairman w'aba boogezi ku mikutu egy'enjawulo aba NRM abo abeewaayo bannakyewa okudefendinga party ya NRM ne gavumenti yayo mu bugubi obw'amaanyi naye nga ate tebaweebwa chance wamu ne bannamawulire ababakyaza ngammwe okubanga batuuka ne bamukulembeze babagambe ekiri wansi wano ate nga be balina amawulire agandi badde gayamba eggwanga n'okubanga bandibadde bawabula ng'ekiseera kinasajjukanga kino ku trade order neteekera eddala eryo gamba mbu tusobola kuzimbako 5-3 simanyi 5-5 oba lireetedde nga ddala mbeera n'abasajja ba bodaboda nembeera n'abasuubuzi ab'obuntu obutonotono abamu be bagobye ku nguudo mbeera nabo nagamba nti kati afande nze already nagula akataka bwe kati gwe yakanguza tasobola kunziriza sente zange siyina gwe osobola kukaguza gavumenti etuyambye etya. Ogambye afande abantu b'okulembera tebaweereddwa mwaganya kusisinkana mukulembeze wa ggwanga kumubuulira bituufu kubanga ye muzadde gwe tulaba awuliriza ate n'ateekesa mu nkola naye nina mukyala Namirimu nina Kefasi Mayumba nina
Salongo Walungama n'abalala baziba mpita. Radio nyingi nnyo ezimpita, TV nyingi ezimpita. Bokkiriza nti bamanyi bingi ebimanyi nti bwe tuba tuwayisiganya na opposition oba n'omuntu wa bulijjo ng'ono balina kye bakugamba okuva ku musingi ku muntu asookerwako. Okitegeera? So ffe tumanyi abantu baffe tulinga bannaddiini tuyinza kuŋŋamba nti Pastor Kiganda wano tamanyi nnaku ya muntu wa bulijjo. Okitegeera? So kyova olabanga buli omu waali mu section ye amanyi obulumi bw'omuntu wa wansi okusinga bali abagoba n'abantu mu kkubo bayitewo kale bebasalirawo abantu abanaku. Kale afaane tusanyusa okukulaba akaseera kabadde kawanvu tubadde tuludde okukulaba kubagamba mubadde mu byantalo. Mwami John Bukenya sebulamusa kuba tulaba bannaffe abatulaba. Nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tukiyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance nga kiva mu kibiina kiri ekikadde kitwalimu eky'abataasoma. Kati nze ssentebe wa kino ate nga ndi muyambi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'olwatu era ntwala omukisa guno okwebaza Pulezidenti Museveni olwa kino kubanga akiri mu butereevu okusindika order mu Parliament n'ekiyimiriza teyakiwadde kiseera kigere bagira bakiyimiriza kubanga mbadde njogera ebigambo bino eri Pulezidenti nga musaba bayimirize okugobaganya abantu ku nguudo ku makubo. Twakkiriza Capital City Kampala yeesigale nga nnyonjo tekirina buzibu naye ng'ogobaganya omuntu azze Wakiso omuntu azze Mukono. Uganda tulina ekizibu abaana basomye tusomye naye gwe omanye nti bye tusoma bifu byavuddeyo n'okulangirirwa ku mikutu nti diguli bweziti nfu ze-expiringa. So ntwala omukisa guno era okwongera okutegeeza Pulezidenti nti ekigambo kye nagamba nga 23 omwezi ogwokubiri 2011 tukyongere mu maaso ekyokuzimba skills. So nyabo njagala okutegeeza nti nze naleeta ekigambo ekyokukyusa ebyenjigiriza. New curriculum gye mulabako yava mu birowoozo byange kiri ku likodi oba nakuwaako ku mpapula ezo zenawaako Pulezidenti. So ku nsonga eyo kijja kuyamba wakati omwana omuzadde aweeredde omwana n'asoma diguli nga abadde asiika chapati kabalagala ku kkubo ebibi babisindise bizze ebbali. Ate ne gavumenti abakulu mu gavumenti ne bategeeza nti eyasoma political science mufu eyasoma diguli bweti nfu yaggwako. Omwana ono bw'okimanyi nti omwana yakoma mu P4 kino si kyogera nti abantu bagoberera ekyo n'ebenzuule. Omwana yakoma mu P4 nga yayingira mu kisenyi wano ng'ayokya byuma asinga yasoma diguli ya guidance and counseling. Tulina kuzimba bitone eggwanga okula. Kale tukweyanziza tweyanzege tutandikirewo ensonga ya trade order yayimiriziddwa olunaku olwajjo gavumenti yagiyimiriza bongere okugyekennenya n'engeri gye bayinza ogiteekesa mu nkola. Afande olowooza gavumenti eno yapapamu okuteekesa mu nkola trade order nga teyeteeseteese? Ekyo tokibuuza nakibuuza. Okupapa waliwo okupapa waliwo n'okuduma. Ekyo kigambo kinene kya tuze tukikozesa naye njagala otunule omaze okugoba abantu ku nguudo etteeka lyakafuluma temunali libuuza ku bantu naye bw'oyisa etteeka eyo tolowooza nti gwe mugezi asinga. Ono omwami tabeerako minisita mubemanyi simuwulirako naye ali wano akugamba nti alina endowooza gye yafulumya. Baminisita bangi nga baali tebajoogerangaganako kitegeera. Nze mwana wange asooka bwe yamala senior 4 ne mutwala mu Kisenya mamini mu Ndeeba ayige obwamakanika mu ka vacation akakatono abeereko na idea y'obwamakanika. Bw'ali ayagala aligenda mu maaso. Lwaki
olwaleero ofulumya more than 500,000 graduates. Ministries tezeeyongera, zijja kusigala zeziri, tezijja kwongeza n'abakozi, zonna ziri zijjudde. Kati abaana abafuluma tebalina mirimu, ne baba tebanalangirira ng'omwami ono bwagambye nti zino diguli bazifudde none and void bazikansolings, still more n'emirimu baba tebalina, kubanga basoma political science bonna tebasobola kubeera nga baweebwa emirimu. Kitegeeza ki? Nti bagenda ku street. Kitegeera tebalina mirimu, tebalina gye bagenda gifuna nabweru wa ggwanga, kubanga buli nsi kati population egenda yeeyongera. So tebapapye kyokka, ne bakoze ekintu ekitaliyo, tebeebuuziza ku bantu bannaye etteeka lino lifulumye muliraba mutya, tubawe endowooza zaffe. Wabula zijja wano mu byenjogera bingi mulimu ba MP 75% abatuulayo nga tebateesa. So nze nteesa wano, okiwulira, era kyenva nkwebaza nti webale okumpita mbeeko kyengatta ku nsi yange. So n'olwaleero njagala munnayuganda ali eyo akwasisa amateeka mu meeting gye zituula eyo, mube nga muwabulagana nga temunnakola ki kyemugenda kukola. Babadde batandise okuvuma NRM cadres nti ebi you're protecting the gain nga mumenya ebintu by'abantu. Gain zituzirabye muzi protecting. Gain zituzirabye. Ebyo bye mumenya, si gains for each and individual. Kitegeera. Wano batambula eggwanga lyonna nga banoonya akalulu nga bagamba gains, protecting the gains. Ate be bambaze gavumenti yemu yegenze yebimenye. Ku ludda lwaffe tuswala nti tetuweereddwa chance gamba nti tugendeko mu bantu. Teri MP yalabiseeko mu bitundu bye kunnyonnyola kintu ekyo. So what MP are you? Abalonzi bo obakoledde ki? Ffe tubadde tuvaayo ne twogera. Juzi naline mukyala bukyana naye omwogezi wo ku TV omu ku bamemba bange nga tulina ne IO omu gwe sijja kwogera linnya mu State House. Katumugamba muveeyi mumugambe ffe tulemeddwa omutuuka, mumugambe kino kye bafulumizza kigenda tuttira eggwanga. Mwavuwaza abantu, kati ono gwe mwamenyedde ebintu bye wabadde afuna 10 tamweddayo eddako anaatwala omwana ku ssomero, anaaliisa abaana be. Abamu balina olukalala lwa famire lwalabirira. Kitegeera? So Parliament ereme kulowooza nti be tusinga okutegeera nga n'okuteesa tebateesa abasinga. Otunulira Parliament nga mulimu abantu 4 nga be batudde, abalala bonna ebiina mu emmeka nga bali luddawo tebalabikako. Kitegeera? So tagenze kugamba nti bannaye kino kimukola abantu bange bandi bubi. Kitegeera? So kati bagenze okiraba nga bakifuna mu ŋŋambo mu bano abatonotono be tusinkana. Tinaye kino ekintu. Olwaleero nina ababodaboda, nina abaki bensinkana ne ku byalo gy'embeera. Abamu abanvuga nga nzireka. Agamba afande nabadde nagula kaploti kanga 5 ku 3. Kati mwagambye tetukazimbamu. Mwagala simanyi ennyumba ng'eri ku 10 ku 5. Naye kati nze namala okukagula. Ekitegeeza ssente zange zenkuŋŋaanyiza muzisse. Kitegeera? Mwagala mbeewo ntya? Mwagala nze nfiire mu bupangisa? Okitegeera mwana kyabakugamba? Ng'ate olaba kyayogera obupangisa balandiroodi nabo bagamba nti eno ebizinesi yange temugira ki? So kyo tobuuza na kubuuza bapapa bakola ekintu ekikyalisa gavumenti ya NRM ekyo bakimanyi. Kale mwami Bukenya birumira ki gwe bibadde olaba mu nkola eno ebibaddemu ebiyinza okuba nga byawaliriza ne gavumenti okugamba katute ku bigere?
kansooke njogere ku mwami ono alina akagambo kayogedde ku baana abo aba boda boda ne abasirikale abapoliisi betuyitako ku makubo basonda obusente kubanga yagala okutegeeza poliisi ya Uganda terina barakisi zimala abasirikale kusulamu oli asonda obusente bwe ku kkubo awo tubakuba enfuufu tubajooga n'agamba kangule nange kafuuti kange 3 n'ateekawo akayumba ke kati n'oyo omusabe pulaani asiiba ku kkubo ku lwaffe kuuma eddembe mu kkubo azimbye akayumba ke nti oleeta kitulakita nakwo kamenye ebintu ebyakoleddwa okuse kino ekyamazima kiri bwe kiti nti ffe tulina okulumira eggwanga naye ate waliwo abafere abalina access ku president abamusigenda ne bamusomera bino n'abagamba mugende tugende endooza kijja kuyamba abantu ne bajja ne batugomya ground kino kyabufere president Museveni mbakakasa bannayuganda tayinza kuteeka kukkiriza goba bantu banoonya siringi 10 omuntu wakinoonyeza nga bwe nkutegeeza nti Kampala twakkiriza nga capital city kebeere nga nnyonjo naye okulumba abantu omuntu omulumba embaale omulumba ekaseese jinja neebaza president kyamwebaza ekyo eryetteeka liveewo tetulina kyetuyirezaaza nakulaze birumira ki ebyabadde mu nteekateeka anti ebirumira nze navaayo nakuweereza TV program gye nakola nga nsaba owekitiibwa president nga munnyonnyodde abantu bano boolaba abatigomye bagoba ku makubo biki omanyi abantu abo be beetondeddewo emirimu Uganda terina mirimu njagala kutegeeza nti gavumenti ya Uganda terina factory terina industry byayo nga byegamba nti bino byaki direct operation yali ya gavumenti UCB biki bifaanagana bwe bityo nti bino bya gavumenti biriwo gavumenti ebintu byonna biteeka mu privatization nebyejjako kati abantu beenoonyeza embeera yaabwe gye basobola okubeerawo president nakimunyonyola bulungi era n'akitegeera ne basende ekyo tekigendayo naye nga kibadde kirimu abafere abakifunamu era njagala okukubiriza munnayuganda tokwata wadde ennusu emu ogiwa omuntu kubanga abafere era bakyaliwo basobola okugenda mu bitundu agamba nti musonde ssente tugenda zitwala wano mugira mubeera wano tofulumya wadde ennusu emu ogiwa omuntu yenna mu kifo ekyo kyokoleramu kati zino tugenda kuziwa omukulu emmotoka tezijja kujja teriyo mmotoka pulezidenti ng'amaze okuyimiriza ekintu ejja ku lwayo etteeka yalyongeddeyo balyongeddeyo terinaako kiseera kigere kati omuntu ajja okubasolooza aneewozaako ku lulwe oba akifuniddemu buzibu kiki nga ye ne president gavumenti tekiriimu gavumenti yakiyimiriza mu kuteekesa enkola ya trade order mubaddemu babadde basalawo nga bamenya n'amakanisa bagasenzesenze gonna bukiyosiki abantu nga balaajana nti babutwala bagenda nabwo nemaali esangiddwamu ne bakuuliita nayo abateekeseyo mu bitundu byewala abateekesa mu nkola n'ebirumira ebirala sawa yakubiri ya program Kingdom Mutochi olunaku olwaliro nkyali munnasingo Mary Namirimo tukuba tochi mu kusalawo kwa gavumenti okuyimiriza trade order ebikwekweto bibadde bigenda mu maaso ebyokugoba bakolera mu bifo ebitali mu mateeka omuli enguudo ku mbalama z'emyala n'ebifo ebirala ebigwa mu kkowe eryo gavumenti yalagidde enkola eyimirizibwe bunnambiro bamale okwetegereza engeri gye bayinza okukwatamu ensonga. Tulina abakulu we tugendedde mu kuwumulamu nga twegatiddwako omukulu Jimmy ali nayitwe munnakibiina kya NRM omugole ndowooza okyali mupya mu NRM soko balamuseeko ssebo bw'ozenga ogiwagira oba nakulabako mu Common Man's Party nali mbega batulaba ku Kingdom TV mbalamusizaako nnyo mwebala emirimu gyonna gye mutuusizaako engalo nze Jimmy ali naitwe muna NRM stock ompya era nga nze regional coordinator wa Yellow Checkers wa Rwenzori. Yellow Checkers mwe baani? Yellow Checkers tuba tulondoola manifesto ya NRM ne byonna President Museveni byagala biteekebwe mu nkola. So bano banakigwanyizi abayaye abavumaganya ekibiina emirimu gyakyo abo betulondoola mu mpola mu magezi gaffe mu intelligence yaffe bye muzudde mu bitwalawa bye tuzudde tu reportinga direct
mu office ya president era ne bikolebwako era oba oli eyo ng'oli enguzi obulankanya ebintu bya gavumenti bagabye enkokoto ziwaddeeyo emirimu tegitambula bulungi emivuyo ku district ebyo byonna tubirondoola kati bino bya trade order bibadde bitambula era tubadde tubitunuulira era tulina reports ezaffe zetukoze yes so okusinziira ku nnondoola gye mukoze ku trade order birumira ki bimuzudde ebirumira bibadde bingi nnyo kuba kati otunuulira trade order we yagira spirit eyaliwo teyali nnungi omwoyo mwe yaleeterwa tegwali mulungi tuli bannansi tuli bannayuganda omuntu omugambi mu weeks 2 naku 14 sikwagala wano naye omugoba amazeewo emyaka 10 oba yajjawo mu bukyamu oba mu butuufu bw'aba yajjawo mu bukyamu waliwo ng'omulaba n'omulaba ntazeewo mu bukyamu ate n'omuleka n'asooka anywerera awo kitegeeza okumugjawo era olina okumuwa obudde okweteekateeka lyandibadde nga bbanga ki kati katugeze omukyala abadde awo ng'alinawo sigiri emyaka 2 oba emyaka 3 nga buli lwajja waateeka sigiri ye n'ayokya gonjaawo buli lwajja waayuwa ebikopo bye n'ebirala buli wajja waayuwa engoye ze amazeewo emyaka 10 kyenkana bw'otunulira katugeze wano ku Ham Shopping Grounds eyo leene eyo wabaddewo abatundirawo engoye enkadde nga ku makya saa 12 ssaawa 3 osanga baayiyeewo emaali bayimba 2-2-3-3-4 nga bafuna ssente zaabwe ne babeerawo gwe mu kubagoba obagobye obawadde weeks 2 that is very wrong nti KCCA yalina okusooka eteekateeke ekole kye tuyita sensitization etegeeza abantu abo nti tuli mu kuleeta trade order twagala clearing ekibuga twagala amaduuka gabeere visible kati mwe babadde batundira ku nguudo tubawadde emyezi 3 enaku 9 mwesorting in that neyalya looni asasule looni y'abaana agimaleyo abagaba looni baleme kufiirizibwa because we need those small medium enterprises ontegeera bulungi nga bano abawola ku ssente ogenda nga emitwalo 5 gagala ne bagakuwa n'ogenda n'okola akwata 5 n'agenda n'asuubula wali ebintu n'ayiwa wali n'afunako emitwalo 10 obulamu ne butambula. That's Uganda we are living in. Kubanga kati emirimu egiri mu government tegimala egiri mu industries tegimala tuyina okubaako bye twecreating era nga ffe abantu ebimu kubirumira kyekyokuba nti abantu baweebwa obudde butono obudde butini ekyokubiri ne batasomesebwa kimala weebalenye ekyokusatu mu kubagobaganya ebintu byabwe ne bitwalibwa bw'oba omugoba mugambe gyawo ebintu byogenda nabyo otwala byakyo bitwalawa because gwokukwata ebintu by'omuntu n'obikanyuga mu kabangali ya kesise n'obitwala ku kesisi otwala byaki gamba omuntu parking engoye zo wanovaawo tetukyakwetaaga kukola ki kukolerawo engoye zo zitwalawa. These are the impunity ebiri mu KCCA ofuna bulungi nze ndi muna NRM naye we credit reserves njiteekawo weta deserving sigiteekawo so n'abakunga bali mu KCCA the technocrats the law enforcers mulina okwebeereramu mujjuddemu abali b'enguzi be boonoona n'ekibuga nga bwe nabadde nkugamba wano omuntu omu yansanga awantu ng'asolooza nakunyi emabega 4 days emabega najja n'asanga omukazi atunda caayi sigenda kwogera kifo waakolera najjawo ssente ng'ali ku pikipiki n'asolooza baliwo nga 3 n'abajjako ssente mukungu wa KCCA n'atambula n'agenda namulaba eyazimu ebaazimuwa nabalaba nakati nsobola omu identifying nga bw'omanyi nti amateeka tegakkiriza kufaga kuba kifaananyi saamu kuba kifaananyi naye namulaba neyazimu wamukola ki mumanyi so ogenda kulaba nga obuzibu bulimu abo abantu kubanga kati awo waliwo imbalance mu mateeka omuntu ono eyeeyiiyo ono omuwadde weeks 2 kuva mu kifo naye we twalondera emyezi 3 giweddewo n'abawangulwa akalulu bakyabawadde emyezi babawa ennaku 9 nga bakyali mu office naye nga n'akalulu kaaba kubadda kiregezera wakuba kubba ababba kugenda buli kimu abba bubbi office baamukubadda n'abantu abatakyabaweereza asoloza busoloza kasente bw'alya lwaki ki eno mu banafu eryanyi lingi mu b'amaanyi eryanyi ne libeera ttono
era nkowola pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni babeeko ebintu bye bongera okutereeza ku lw'ekibiina okusigala nga kitambula. Otherwise bwe batatereeza bali mu kwonoonera ddala ekibiina n'okukisuulira ddala ate abakisuula they are the technocrats. Kubanga gavumenti bw'eba egaba omulimu tetunuulira the political affiliation of someone ekuwa mulimu nga muna Uganda okusinziira ku busobozi oba ogiwagira oba togiwagira. Kati bano abantu ba technicals bano bwe babawa ekintu ky'okwenforcinga balina okugoberera attitude zaabwe ze bakozesa. Kubanga oli ajja kukola ekintu intentionally kuvumaganya gavumenti kubanga bajja gamba gavumenti yawadde etteeka but the implementer agira mu spirit ki bebo bolaba najja n'asamba sigiri n'ayuwa buto oli mulalu kale. Lieutenant retired Lieutenant retired omukulu Enoch Serwadda mitendera ki gavumenti gye yandiyiseemu okuteekesa okuleeta polisi yonna n'okutandika ogiteekesa mu nkola? Simanyi lwaki kubanga ng'ogyeko trade order waliwo amateeka amalala ge tuwulira agajja essaawa yonna nago gajja ate nga gandibaamuuko ebirumira. Golooza mitendera ki gavumenti gye yandiyiseemu okuteekesa polisi mu nkola? Manyi mwami anabadde ayogera n'agamba nti ensi endala zizimbye ebibuga ebirala. Bw'ombuuza ekibuuzo ng'ekyo abantu abatulina mu maofiisi ago baŋŋamba nti baasoma. Teri koosi gy'okola mukyala mirimu nga teri mu research. Research ekuyamba okumanya buli mutendera gw'ogenda okwanjula gye guli. Oli akugambye omufumbi wa caayi gwe bajja ku 15,000 eyo gye tuyita enguzi. Lwaki tuli mu kiseera ekikyaku wana abali b'enguzi amaanyi? Emitendera gye bandiiseemu ye gino kwe kwebuuza ku buli muntu. Bayinza obbamalayo bayinza obbamalayo. Toŋŋambye nti mwabadde mu lukuŋŋaana. Olukuŋŋaana olwo lwabaddemu abakulembeze ab'enjawulo. Sikugambye nti weebuuze ku miliyoni 48 zonna ne weebuuze ku bakulembeze abali ku gurawundi. Kitegeera? Nze nkugambye wendi nina ababoodaboda abantwala eka. Nina wentuula mu bantu ne tunyumya abagamba Serwadda oli muntu w'abantu afande ffe tukwewuunya. Ne bambuulira bye basanga oba bye bawulira ebifuluma. Kati nze bwe mbeera mu lukuŋŋaana nga bw'ompise mu luno nanduyita olukuŋŋaana ye paaliyamenti y'omuntu wa bulijjo ne nkugamba nti bino bye mpulira wansi eri omuntu tomuteereddeewo gamba nti ssente ze wasasula mu poloti eyo tuzikuddiza. Okitegeera? Ffe tujja okumanya engeri gye tuzijja mwoli eyagikuguza oba n'oteekawo etteeka nti tujja kuwa ssente ezo nga looni osobola okugula erisingawo. Kati omuntu omufiiriza nga tumufunidde na solution. Okitegeera? So awo we twetaaga consultation ey'omuggundu mu bakulembeze abayisa etteeka. Kitegeera? Yes, twetaaga ekibuga ekiri planned. Naye ono gwomenyera ennyumba yagula proti 5 ng'etteeka lino terina fuluma n'azimba. Bw'ogenda omubalirira ekitono ennyo nga ne mu buwumbi nga 3 mu miliyoni nga 3 bukadde nga 3 z'atadde awo waasula n'abaana be. Omumenya alagewa kubanga n'okunoonya ennyumba oyinza okunoonya ennyumba mukyala na mirimu n'omala emyezi 3 nga onoonya ennyumba tonnagifuna. So tomufuddeeko gw'olwokubanga oli muyenga oli kololo oli luddawa gwe osazeewo you don't care. I don't care attitude si bukulembeze. Kyova olabanga bayibuli mu Ecclesiastes bakugamba nti wise people never reach top positions.
kitegeera lwaki nti abagenda si batuufu b'okubeerayo kitegeera olabye abantu bayiwa ssente ng'ayagala abeera omukulembeze kabeera erosi obulyambu erosi wano yakozeseza miliyoni 5 mukalulu nogamba afunawo meka mutwalo omwezi kitegeera so kakati nze nkukakasa nti si bonna abali mu parliament si bonna abali mu cabinet nti bagezi ebifo bibagwira bugwizi kigenda komadi ati kakati awo wetulina webugambye nti twetaaga consultation ez'omugundu twetaaga abeetaaga okusinkana president tumugambe ebiri wansi ate siffe tutwalibwayo nze nkimanyi kwolwo wali ku TV oba bano bannange bali ku TV abaana bebatwala abatiktoka kiki kye bagamba president Museveni kyogamba nti wano bamuwabudde fe abalina okugenda naye tetwagenda sikweyagaliza okumwami sikweyagaliza nze leka nkubuulire wano bampita neŋŋenda tiktok ogamba bakasuku bana bamusinkana bonna abo bayombera naye abamu wabalaba kati nze njala nkuwa ekyokulabirako sigamba nti bwegende mu maaso ga president ogenda kufuna sente nti oba anaakuwa sente nagenda nempitibwa wano nentwalibwa ku kyemwanyi nga baza UCDM mu ministry y'obulimu natuula mu maaso ga president bye nayogera ku biri mu society era bwe yatwayawukana bwe twavaayo bwe yagenda nze namulaba ku TV program nagiraba okitegeera naye kye nagamba president nti abatajjumbira kulima mwanyi ze twabawa kati be bazibba era bwe yatuuka mu field bye bamugamba era n'ayisa etteeka n'agamba poliisi abo tebawebwa bondi okimanyi nti kati abatasimba mwanya ate nga zaakalya miti gy'ebibanja byabwe olwaleero be bagenda okukolera bano abakungula ne bagenda nezibutusi can you imagine n'agenda nezibutusi azibbira mu butusi abalala batandise okutema ettabi ddamba agenda likungulire mu kibanja kye n'ayonoonera ono n'ettabi eryo eryandibadde lyeyongera okumuwaki mu bufunze abantu abatuufu abandituusizza ku president tebabakkiriza basanga bagamba bajja muzuukusa alinye mu sowaani yaffe naye nga lwaki kusooka kugenda wa president nga waliwo institutions ez'enjawulo ministry ez'enjawulo eziba zivunaanyizibwa obutereevu bw'ogambye abagendayo olw'okuba nti ebifo bibatomedde ndowooza ku bano bendi nabo mu pano naawe kenyini wali obaddeko ensonga gyagala okutuusa oba ewa minisita n'otuukayo ne bakugamba taliwo ng'ate mulala onoonya appointment nga tebagikuwa omulala omanyi nti oyinza okugenda okuloopa ekintu nga naye gw'okiroopera y'omuku culprit abakikola okimanyi nti ffe twawoningibwako ne bagamba nti ojja genda okuloopa omuntu byakoze ate g'obiroopera nga mukwano gwamukubira direct obe nga tonnakkirira kutuuka ku stage bakukuba emmotoka obanga bali mu system yemu kyenkugamba nze nali ku TV kwenyini kwolwo ninjugira ku Honorable Sempijja okitegeera n'agenda n'akiwakanya ku CBS neŋŋamba lwaki mwamuyise nga temumpise manyi bw'abadde asapulayi emwanyi manyi endokwazi gye zibadde mbanyi biki byonna bye balinyiridde lwaki temwampise bampita kale so kakati kyenjagala bannayuganda bayige nti naffe abalonzi tulina okweddako tolonda muntu olw'okuba nga kugulidde walagi mu kagundi muka store ka walagi tolonda muntu olw'okuba nga kuleetedde blanketi londa omuntu kati mukyana mirimu njagala okuwa ekyokulabirako olina abaana be wasoma nabo omanye yagulanga kakabalagala n'akaliira mu nsawo omanye yakamenyamenyanga ne mukagabana okitegeera omanyi gwe mukuze naye ku kyalo nga wa mazima omuntu ng'oyo ne mumuma akalulu ne mukawaali talina ssente anti kati talina ssente naye alina okwagala alina okwagala ensi ye alina okwagala abantu be alina okwagala enkulaakulana bw'osanga omuntu ng'akola bulungi bwansi
ku kibanja ki aziba ekinya ekitandise okwonoona emmotoka z'abantu bapiki z'abantu oba ekyasudde akagaali kaguoyo ye mukulembeze omutuufu gwoba olonda. Mwami Bukenya, gavumenti bino byonna ebiyigemu ki? Weebale nnyo olina kyobuuzizza nti abantu abalina ebiteeso ebirungi bakole batya okutuuka mu maaso g'omukulembeze. Njagala okukutegeeza tuyita oba futubizi oba mitima mibi. Owandiika ebbaluwa nga ya nsonga ne barisiivinga ekopi eyiyo ne bateekako sitampu nti copy received n'olinda ng'osuubira nti nno by'oyagala okwogera omukulu gw'oyagala okutuukako kyamutuuseeko naye ng'ebbaluwa bazisudde mu kasero. Era nze kati John Bukenya ondaba ebbaluwa z'empandiikidde omukulembeze nga sinnaba kubeera muyambi we, ebbaluwa zenzize nga mpandiika okumunnyonnyola eggwanga bwe lirina okutambula n'abateekateeka ebintu byonna ebikyamu okukakasa bazisuula mu kasero. Kati waliwo ennaku ezo omukulu gwe nawandiikira ebbaluwa kubanga waliwo ekitegekebwa ekijja kyewaŋŋambako ekyekyama waliwo ekitegekebwa kya byakwerinda kijja. Nze John Bukenya sikisobola naye kyetaaga bantu banene mu ggwanga naye ebbaluwa bazituulako nezamu n'empandiika rimayinda eri omukulu oyo nakati reddibwamu. Oba gwewandiikira ali mu kkobaani ku kijja ate munene nnyo tulabanga munene nnyo tulabanga omunene nnyo n'ebbaluwa mu ofiisi ye nina sitampu eya rimayinda n'eri gye nawandiika nga musaba okumusisinkana. Nedda tekakumalamu amaanyi liddako mukulu kano tekakumalamu maanyi. Bw'agamba nti mukulu munene nnyo owulidde bangi abanene ng'olwaleero bali mu mbuzi ekogga. Anti kati tulina okusoomoozebwa. Bw'omulabamu kirala nze olwaleero gwe mpita omukulu yatudde mu ofiisi ensonga ng'eya security nina gikwasa ye kubanga njagala okutegeeza ekigenda okuddirira. Kati mugenda kumanya nti abantu batutyaye ku ground mulinde akalulu ka LC1 akategekebwa mujja kulaba kye bagenda tukola. Abantu banyiivu naye bino byonna okubigema musooke mutuwulirize ffe abavaayo netugamba nti guno njagala nkusinkane olw'ensonga ABCD. Kati tulina okubuzaabuzibwa eri abantu baffe. Essimu zino oziraba zino zi TikTok zino simu ebiki ziseereza zikola ekintu ne bakireeta mu kyalo. Muganda wange ali eri Kabula Soke ne bakuŋŋaanya abantu ne bakimulaga nti mulaba eggwanga bwe lifaanana mulaba abakola bano tugenda kubeera bwe tuti bannange tukole kino. Waliwo embeera gye bagezaako creating okubeerawo. Njagala okusaba ow'ekitiibwa njagala okusaba CDF nakuwandiikira nga njagala okukusinkana okukulaga ebitegekebwa mu ggwanga kuba kati governance ku security y'eggwanga lyonna naye sifuna kuddibwamu. Ebbaluwa zimutuuka nze ebbaluwa bwe ngireeta mu ofiisi yo ne bateekako sitampu nti bagifunye nsuubira nti alina obukakafu mu ministry ye mu kitongole kye asobola baluwa eteeka omutuukako kasita ebeerako copy received. Waliwo ekitegekebwa mu bufunze gavumenti kibyeyina okuyiga kwe kuba nti gavumenti etuwulirize nnyo abeewaayo okuba nti nze John Bukenya sikyanoonya mbu simaye bampadde eza PDM era temugenda kunsanga mu layini ya PDM. Nze bampa akakadde kasente nzija wano ngambe ku TV bannange gavumenti etukoledde nnyo yampadde akakadde kasente nenkateeka mu bizinensi yange sijja kujja mbeegayiridde temujja kundabayo. Naye nze nnwanirira ekintu eki kati wendi mirembe gya ggwanga. Njagala okutegeeza Libya banoonya Gaddafi omukomyawo tebakyalina bwe bamujja. Baategeka enkola y'obuyeekera ne babeera awo bakuliyetinzewo obugurupu Abamerika mwe baayita ne basuula ne batta Gaddafi. Libya yafuna setback ya myaka 10. Eyinza n'okusingawo eyinza n'obutaddawo Libya nga bwe yali. So bannayuganda tulina okubeera abeegendereza era tulina olukiiko lwe tutegese twalutuumye public vigilant. Twagala abantu bonna bakwatibweko era tulina nja kukusaba nzije wano mbategeeze olunaku tuleme okubuzaabuzibwa. Uganda mu bannayuganda mulabanga etaliimu mirembe. Yes mugyeko kino ekyatuuseewo ekikolebwa abafere naye Uganda tubadde
mukyala namirimu otambula n'ova wano ku ssaawa 2 oba 3 n'ogenda mukyala emubeede notebako nakunyeza naye ekiseera kiyinza okutuuka nga tosobola kutuuka wano wokolera tosobola kuvaawo kutuuka wokolera gavumenti ebawulirize nnyo mwe naddala abali mu bantu etuwulirize nze ondaba tugenda kuwummulamu katono tukomawo n'ekitundu ekisembayo ekya program Kingdom Torch olunaku olwali katukole ku ssente omuli okuyiga obulimu obutonotono ng'abakyala bwe tusobola okwenyigiramu ne tufuna ensimbi eziddukanya amaka gaffe n'okukyusa obulamu bwaffe ng'abantu tugenda kuyiga ebintu bingi enkwata y'amaka n'enkuza y'abaana gye gimu ku misomo egigenda okubeerawo kale gwe mukyala gwe andaba yonna gy'osinziira nkusaba nti tosubwa olw'ebyokuyiga ebingi ddala obeera omu ku abo abagenda oganyulwa mu nteekateeka eno Royal Women Beauty Conference omwaka 2026 lugenda kubeera lukuŋŋaana lwa mulundi gwa 12 tuzenga twetaba mu lukuŋŋaana luno tukikole nga bwe tuzenga tukikola ebyokuyiga bingi nnyo nnyini ddala ate ku bwereere tujja kubeera wano mu Kisenyi ku church ku Christianity Focus Center nga bulijjo we tutera okukuŋŋaanira njagala kujjukizaako ensisinkano y'abalabi ba KTV n'abawuliriza ba 93 Kingdom FM n'abakozi baayo ey'omwaka guno 2026 twagitumye ensisinkano gumite era egenda kubeera ne wano mu maka ga Kingdom Media ku Christianity Focus Center tugenda kuba tusisinkanamu tunyumyemu tunyumirwe tufunemu ebisanyusa bingi ddala entertainment egenda kubeera y'amaanyi nnyo okuwangula ebirabo bingi bigenda kuba biwangulwa nga bulijjo ensisinkano enteekateeka y'omulundi guno yanjawulo ddala saagadde ogisubwe ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ensisinkano gumite wano mu maka ga Kingdom Media ku Christianity Focus Center osabiddwa okubeerawo bambasada baffe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo muteeketeeka abantu mwongere okutambuza amawulire gano abantu basobole okuba nga bajjumbira enteekateeka kubanga tufunamu ate nabo ne bafunamu tugenda kudda mu masimu mwami Jime nga tugenda okulumba ab'amasimu gavumenti kyakuyiga kiterina okuyiga mu ngeri trade order eno gyetambuddemu ebirumira n'omulanga gw'abantu oguze gukubwa such that bw'ebanga ena implementing a policy eyeefaananyirizaako ku eno byeyina okuba nga ekola n'okukyusaamu neyanzege dakiika ntono tugendagenda mu masimu ffe nga banayelo checkers tugamba gavumenti nga tenakola kintu kyonna okukiteeka eri abantu ba bulijjo esooka esome etunuulire positive side y'ekintu ekyo etunuulire ne negative side y'ekintu ekyo nga tenakikola. The problem we have nti abantu bano we bayingira ebifo ebyo ebisalawo ye atandika okukola decisions ng'asinzira ye ku mbeera gy'alimu nga tasomye embeera y'oyo omunafu ali wansi. Nti omubaka wa parliament bw'aba ayambala essaati ya mitwalo 5 ku 10 talowooza kwona ayambala essaati ey'enkumi 2. Kati in most cases bwe baba bakola decisions nkubadde kyakulabirako bo batunuulira embeera gye balimu ne balyoka basinziira ku mbeera gye balimu okusalawo nga tebatunuulidde ono wa wansi. So they should always first do the study. Kiki ekiyinza okuvamu kati bo abasinga bajja ne babba mabubami kinakugambye nti omuntu omuwotya weeks 2 asengule business nga gikoleddewo emyaka 10 agitwalewa aba yafunye renti kubanga n'omupangiso genda mugoba mu nju nga yakunyaze n'okukunyaga omuwe ennaku yeetegeka akola eki ezitali 2 ezitali 3 basooke bakola okunoonyereza okumala bawa abantu obudde babasomese in that we bagendera okugoba nga naawe okiraba tolina kyeweekwasa kati okugeza omuntu agula atya mu lutobazi n'ayiwa matiriyo ng'omulaba n'asima omusingi ng'omulaba n'asitula ennyumba n'agisereka n'agiyingira n'ojja ogimenye wali ng'akola biri byonna gwe waliwa. Those are some of the gundi ebintu ebifu bye bakola. Waba ye material mulabye chairman LC1 woli kansala woli ba planners you report that person mu stopping nga tana kola ebyo byonna.
abatulaba ennamba ze mulaba ku screen ze mugenda okubanga muyitako osobola okuba ekirowoozo kyoba ekibuuzo oba gwe engeri gy'owuliramu oluvannyuma lwa trade order eno okubanga yayimiriziddwa mu bitundu gy'ebadde tennatuuka yayimiriziddwa tegenda kutuuka. Kyekyo mwami Bukenya kyagambye nti wayinza okubaayo ate abakozesa olukujjukujju okubayitaayitamu babasoloozeemu ssente gavumenti yayimiriza enteekateeka eno. Ogenda kuba oyita ku ssimu ezo butereevu tusobole okuba nga tukufuna oteese naffe butereevu. Gavumenti esookenga kwebuuza banoonyereze beewa obudde obumala. Yes, fenga gavumenti kati nze njogera ku ludda lwa NRM. Naye kyemmanyi nti newankubadde nti NRM ffe tuli mu buyinza naye ate tulina abantu abali mu sisitimu y'emu be tukola nabo nga si baffe. So n'olwekyo gavumenti naye erina okwegendereza abantu beesindika okukola law enforcement erina okusooka ebategeere emanye nti abantu bano betusindise balina omutima omulungi era babagoberere. Ojja kusindika omuntu nga ye yakyawadda NRM tajagalirako ddala agenda kukola ekintu nga gavumenti okukyejjamu kizibwe nga yakoze ekintu kitugaggwe ali mu gavumenti ali mu buyinza. So n'olwekyo balina okusooka nga bakole bafune critical thinking balowooleze ddala wala kubanga ono munansi ali mu nsi ye alina okweyagala muwe time mutegeke. Why are we rushing? Talinayo gwanga ddala. Talinayo gwanga ddala. Why are we rushing? Katufune abo amasimu. Ali ku TV. Hello. Hello. Kale sebo jebale sebo. Jebale ko nyabo. Kale sebo nawe jebale sebo. Program weda jiriko naye. Nika kusaka bana bada batiri bade bintu byabo bagenda kuyambibwa batya. Ate kiraranga oyo musajja bwagambye ddala webatandikira okutooka okusima omusimu olina asitula ennyumba neggwa bo baba baliwa lwaki bagirabanga evuddeyo ng'ate balina abakozi bangi ababeera balawuna. Amanya go sebo no gyesinzidde ono agaba asinzidde Kawempe mbozi maama akatalekeka esebo nze kyensaba ndi bagende ng'okukola ebintu nga basoose kwesootinga ng'era bwe bagenda kuddamu mu gwa musanvu basookenga kwesootinga balyoke bajje bakole ebintu bino bye bakola. Abantu bali mu kukaaba. Ani yawadde ogw'omusanvu? Kale tweyanzeege enteekateeka eno gavumenti yagisuspending nze teyawadde ebbanga ggere. Gambia until further notice. Until further notice si gwa musanvu. Omulala ali ku KTV. Hello. Wangi. Kale sebo gyebale sebo amanya ne gy'osinzidde. Akati nebaziza abo abateesezza esebo naye ekyennaku ekiriwo nti bajja bamaze bagoba bonna buli ayogera ssaawa zino wali bwe baali batugoba nga batugobesa ebyaffe bonna baatuula bali nga balingiza era bonna nga boogera birala. Kati balabye Museveni amaze kwogera ate ne bakomawo kati bo balaba nti balaba bubi. Njagala mulabe tutunulirenga mu ango buli omu gy'alina okulabiramu eki nti mu kusooka singa bayimirirawo ne bagamba naye ne tulaba nebano abamenya ebintu byabwe bagenda kujjawa gwomenya alina fiizi gwomenya yeewola ssente za PDM gwomenya alina looni lwaki tebagirawo mu kusooka. Ekyo si kikulu kuba saali nabo sijja bba nenyannyo. Nebaza Pulezidenti Museveni yataddewo n'avaayo n'akola ki n'ayogera. Naye ekirala kye twagala tutangaazibwemuko abantu abo abalina ebintu byabwe ebyabula basobola kuddizibwawo batya. Kale
tweyanze endowooza zo zituuse naye mpozi katono nnyo gavumenti okusalawo okususpendinga trade order bagamba oluvannyuma lw'engagements n'amaloboozi ag'emulugunya abantu abangi okwemulugunya kwe kusalawo eyimirire basooke beetegereze singa abantu bano babadde basirisa oba oli awo gavumenti yandisigadde egenda mu maaso. Aloke TV abo wangi ssebo mwebale kuweereza kale ssebo naawe bali kubeerako nze mulangira goloba naye nze nina ebintu byentunuulira nze nalina jjajjange wamusanganga mu kkubo n'omugamba jjajja mukadde wange nsaba kunjazikako ku sepiki ng'agikuwa naye bwe mwayawukananga awo ng'akuba eka ng'agamba abeeka nti oyo kajja kemugeza ne mumuwa sepiki mujja kundaba bino ebintu byonna ebibaddewo obuga nti nno abakulu mu gavumenti tebabiraba babiraba naye nze ndowoozezza nti okwagala okutereeza ekibuga eno enteekateeka n'ekalamoja ebadde erina okumukusa era nti enkubira abantu omulanga nti kati ke bamaze otereeza ekibuga eno embeera tegenda kuddawo naye nga amaziga abantu bakyakaaba naye nze era nakyagadde nnyo waffe eno tulinayo abantu bawanikanga ekigalo naye bwe batuuse okugyawo obuyumba kwe basookedde ne bagamba yi naffe abawagira enaaremu n'olwekyo nze bino byonna ebiriwo mwannyinaze nze ngamba bugambi muzeeyi alinye ekkaliro alinyire ddala kkaliro bano bonna be twagambanga nti batange tukyuseemu kabakirabe babajjeko babateekere ddala mu byalo kubanga babagambye oba mwalonda oba temwamulonda ensenene gy'okutte ng'otudde awo n'ensenene gy'okutte nga ekutabaaziza omuluka mulamba bw'otuuka okuzisiika mwana ati ozisiika lumu naye abakoseddwa bongeremu muzeeyirimira ku menyi tweyanziza tweyanze gita sintonda ezo abawanikanga engalo KTV halo 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 KTV alo nyabo wangi nyabo wasuze otya no nyabo nasuze bulungi wasuze otya nyabo kasubire muri bulungi ennyabo amanya mpitibwa Namukasa Kasifa nga nkolera wano olubugu mu Ndejje ennyabo naye mu butuufu mu byogedde byonna biwuliddwa naye senga tetulina obulumi ku mutima olw'ensonga ebintu byaffe byamenyebwa ne bitwalibwa bwe bakusanga ng'okola ebintu bye babitikka tetulina nawe twekubira nduulu nti ekyomukisa omubi baba n'amazya galina emmundu kakati oyo omusajja byagamba nti mbu tebabimanyi emmundu ziva waŋŋamba za gavumenti okitegeera abasajja baba n'emmundu tebasobola kujja kumenya bintu by'abantu nga tebalina bammundu kyokka bo baali bagamba nti tebabimanyi kati essaawa zino bavaayo nti tukole ddala mazima abantu abamenyebwa ebintu byabwe bazigaganirwamu luddawa era bagenda kusasulwa kiyosita ogikwata n'ogiteekamu obukadde bubiri ogiteekawo bakitutte bagimenye babitutte ebyuma byonna bazitudde scrap mu butuufu oyo omuntu aba agenda jambibwa atya abakolera ku makubo tunigiriziddwa nnyo ekitusse waliwo ne mukwano gwange gwe batwala ne batwala ekigo okuvayo basasula emitwalo 6 yesi tubeera ku kkubo nti akola singa basooka ne batutegeeza yesi tebatutegeeza bikoleddwa tugenda ganyirwamu luddawa era tugenda sasulwa tutya twabamenyebwa ebintu byabwe mu butuufu ekintu ekyo bakirowoozeeko tulina amabanja looni zitubanja tetulina wetuddukira nti wadde twekubira enduulu amabanja gatuli bubi renti zituli bubi fiizi zituli bubi bantu mwe bambi tubadde tusaba tutulowoozeeko ffe bannamwandu bannakyeyombekedde tuli bubi mami tweyanzizza nnyo okutuweereza weebale kubeerako mukwano katwongere obbasabira ekirowoozo kyo kituuse obubaka bwe butuuse. KTV halo halo KTV halo Hello. wangi nnyabo Hello. halo nnyabo nkuwulira Wale nyabo. kale nnyabo naawe gyebaleko Hello. nkuwulira nnyabo Gyebaleko nyabo. kale nnyabo naawe gyebale nnyabo Hello. halo ajjeko TV
Tukusaliddwa nnyo bambi, tukusaliddwa. Hello. Halo nnyabo. Hello. Wangi nnyabo. Yesimu yerike obuzi. Hello. KTV halo. Hello. Producer tumwerekereze tetulina kyakkola. Ayinza okuba nga simu ye eriko obuzibu oba nga tewulira. Omulala ali ku KTV. Halo KTV. Halo. Wangi ssebo. Halo. Wangi ssebo. Jebale Junior. Kale ssebo gyebale ssebo. Akati nze usajja eno ndejje kikajjo. Essebo. Ndi wa mundejje kikajjo. Manya gange nze Ssennabulyo Richard. Essebo. Naye kati kujja weteeka eryo ng'abantu abasinga obungi abamenye era basigadde mu matongo bakadde basigadde bene basula bazzukulu abazimba obuyumba bwabwe bulumu bbiri babumenye ab'obuduukaduuka awo naye kati abo bagenda kusiibwako batya kubanga embeera weeri obwavu mu Uganda bungi kati awo obwavu bayongeddeko bwavu ku bwavu ate kati obubbi bugenda kweyongera n'obutemu obw'enjawulo bujja kweyongera mu bantu kuba omuntu abadde ajja 10 era bamaze okumenyawo kiba kitegeeza asigadde ettayo mulimu ababadde balina abaana kati bonna nga tebalina ne bakyasula kati bwentereezaamu ebintu ebyo ndabira ddanga lye tulaga bannange biwanvu. Webale nnyo endowooza yo ssebo etuuse. Tweyanze webale kubeera ku TV, webale kwekuumira ku Kingdom Torch. Akadde katuweddeko nga bulijjo ndowooza tuwumbewumbe tusiibule budde buweddeyo. Afande tutandise naawe. Nga nsiibula abantu mpabula pulezidenti wange nti tukyalina obuzibu. Ng'okyali mugagga bw'owasa omukazi avudde mu maka amalala beera mwegendereza bw'ozadde naye n'aba akusanze nabo bayinza okufuna obuzibu kubanga asigala akyalabiriza abaana be ne ssente ze zafuna ewuwo. Abasinga polisi zino ze tulaba ezimenya abantu ziva mu abo abazze mu kibiina nga bavudde mu bibiina ebirala. Era polisi ezo zigenderera kwonoona linnya lya kibiina ekirudde mu buyinza nga kiteekateekera abantu baakyo. Then mpabula oba ngamba mukwano gwange nti ebbaluwa zonna ze tuwandiika zibaamu abakyusa amanya ne bazeetuuma era be baleetedde ne gavumenti butafuna buwabuzi bwa muggundu oba ne batafuna security information gye muzitwala gye bazikyusiza oba ne bazisuula mu bisero olw'okubanga beba actor mu ekyo kye tulipootinga. Kiki ekigenda okukolebwa? Era tukyayogerezeganya mpulidde awo abagamba mbu bye twogerako twalwawo n'atamanya nti ne reaction yavudde kuffe. Mbadde n'akamala okwogera tabadde ndowooza ku TV neŋŋamba nti nze ne mukyala bukyana tulina omunene w'omu State House gwe twagira ki gwe twawa okwemulugunya kw'abantu amanyi ki oba oyo yabitwala n'abituusa. Akadde katuwedde ka. So nebaza bonna bannamawulire mwe bamodoleta nebaza ne bannange benkulembera mu NRM okubanga tutambuzza okwemulugunya kw'abantu okutuuka ku kiseera kino we tufuniddewo obuweerero tukyateesa n'ebyabwe abayonooneddwa ebintu byabwe tukyatuusa meseji yaabwe gisaana. Kale mwami Bukenya mbu tikitiki nga busatu. Webale nnyo nnyabo. Njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuwuliriza eddoboozi lyaffe kubanga yalagira paalamenti n'ekola ekyo paalamenti n'eyimiriza ate era nnyongera okusaba mu paalamenti y'eggwanga erina ekigambo kye bayita referendum basooke nga bagikole ku tteeka eribalizze batwebuuzeeko tusobole okuzikiza ekyo. Njagala okusaba CDF
nkwetaaga nina obuwandiike bwe naakaleeta mu ofiisi yo emirundi 2 ne sinnaddibwamu ate obudde bugenda buggwayo nina ekyama kyenjagala okutegeeza. Kale mwami Alinit, nange njagala kwebaza abakulu abasazeewo ekyo ne bagamba trade order eyimirire baddemu beetegereza ensonga ezo. Tubadde twogera emabega lwakuba nti abamu baba tebatugoberera naye tubyogera. Nganze munayero kyeka eyalondebwa okutwala region namba sinza kulaba abantu ba bulijjo banyigirizibwa ate jjukira nze region yange teri bulungi nnyo kiri awo. Rwenzori region teri bulungi nnyo kiri awo. So mani no okulaba nti omuntu wa wansi afuna ekyo kyalina okufuna. Ng'amaliriza kansibule mukama wange CEO Sekigude Tone oye mukama wange atutwala ng'abayero kyekazi mu ggwanga lyonna. Omwagala nnyo lwaki simwagala oyinza okutayagala mukama awo n'abatulaba ku KTV mwebale nnyo okutega omukutu KTV okubeera nambeemu. Kale program Kingdom Touch olunaku olwaleero bwetyo bwe tutambudde nyongera okujjukizako olukuŋŋaana lw'abakyala olw'omwaka guno lugenda kutandika mwezi gujja ogwokutaano nga 7 lukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 10. Omukyala wonna w'oli eby'okuyiga tomooni. Ensisinkano gomite y'ensisinkano y'abalabi n'abawuliriza Kingdom FM ne Kingdom TV awamu n'abaweereza abamwe mwenna tugenda kubeera wano ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini 2026. Musiibe bulungi. Mwiraba.